Kakati Nabuzaana mu bufunze mu odi eyo gye tukunnyonnyodde Nabuzaana y'oyo, kubanga obadde n'ekibuuzo, abamu bagamba mwannyina wa Kabaka, abamu bagamba mukyala wa Kabaka, ate ggwe olina ekibuuzo. Nabuzaana yava Bunyoro. Abaffe omuntu omunyoro tasobola kubeera mwannyina wa gundi. Era ne tukunnyonnyola ne tukugamba nti Kabaka wa buli ggwanga. Kabaka si wa Buganda, Kabaka bulamu, si wa Banyarwanda, si wa Batanzania, si wa baki, wabula Kabaka aluma bantu bonna. Era ne tukunnyonnyola ne tukugamba nti Nabuzaana si mwannyina, Nabuzaana mukazi we ow'ekyama. Lwaki? Ne tukunnyonnyola Nabuzaana yajja atya. Ne tukugamba nti ekikomera ky'omugagga mubeeramu asikaali akuuma ku mulyango, abaana, omukyala, nannyini makaago n'omwami nnyinimu. Kyokka edda tewaliwo bya bikomera, naye tukuwa kyakulabirako. Amaka g'omugagga, omuwala yava Bunyoro, era Nabuzaana Munyoro, n'ajja ng'ajja azunga asaba mirimo, n'agwa mu kikomera ky'omugagga. Ebikomera bya kaakati n'amaka g'abagagga ga kaakati, naye nkuwa kyakulabirako kubanga Kabaka yennyinimu. Okitegedde? Kati mba nkuwa kyakulabirako okwefaananyiriza omugagga wano yaani. Okitegedde? Nabuzaana yaweebwa arrangement ku lupapula, etteeka, butya bw'alina okutambuza emirimu, era yakolanga nga kalogoyi. Alina okukakasa ng'aliisa ab'omu maka omwo, alina okukakasa ng'alima emmere ebamala, alina okukakasa ng'emmere yagejjira mu nnimiro, kuba abaana b'omugagga tebakola ne mukannyinimu takola. Emmere alina oggirima ate n'agiggya mu nnimiro, alina oggirima, alina okusenya enkwe zinaafumba emmere, alina okukakasa ng'abaana bano banaaba ne baalirwa bulungi era ne balabirirwa bulungi era nga boozerwa engoye, alina okukakasa ng'ayoza essowaani, alina okukakasa ng'ayera oluggya, alina okukakasa ng'alabirira buli kimu. Era omukyala w'omu maka awo watandikira ekyejo ye Maama Nabinene teyaddamu kukwata ku mulimu gwonna, n'okwalira omusajja n'alagajjala. Nabuzaana yakola emirimu gyonna, kwalira baana okutuukira ddala mu kisenge kya nnyinimu okwalanga obuliri bwabwe, bo ba bboosi. Okitegedde? Era Nabuzaana yatulugunyizibwa nnyo, era Nabuzaana yasosolebwa, era Nabuzaana teyatuulako ku lwaliiro lumu n'abamaka omwo, kuba yalinga mwebolereze avudde e Bunyoro. Era nga n'ekisooka Nabuzaana ye nga ye yabanga mujama, kyokka nga taatuukiriza emirimu gino. I mean omukozi oyo yabanga mujama. Okitegedde? Ekitundutundu ekyo eky'obutamukkiriza kuliira ku lujjuliro nti tetulya nammwe, kubanga yajja azunga buki? Buzunzi, yajja anoonya mirimo. Era Nabuzaana I mean omukozi oyo enva ezaagulwanga ewaka, tugambe ennyama oba biki, oba waliwo oba abasirikale bano baayizza akasolo biki biki, Nabuzaana I mean omukozi house girl oyo, mu kumujolonga ennyo n'okumutyoboola n'obutamubalaamu nsa ng'omuntu eyajja azunga, ye yaweebwangamu mawoowoolo. Teyalya ku nnyama nnungi, teyalya ku nva nnungi, yaweebwangamu mawoowoolo. Omukozi wakati mu kulima kwe yalimanga enva endiirwa. Enva endiirwa tezaalibwanga bannyinimu kubanga bo baabanga bagagga. Enva ze yayiiyanga njiiye, omwabanga essunsa, ettimpa, nakati, ejjobyo n'obunyaanya buno obutono. Ze nva ze yalyanga. Bwe baaleetanga enva ennungi ye nga bamuwaamu mawoowoolo. Amawoowoolo tegaalibwanga bagagga bano. Era ne gye buli eno Nabuzaana ekijjulo kye kikulu mawoowoolo. Bwe yabasibiranga empombo, empombo bazannya mu bazanva ki, ye naye yasalanga olukwesikwesi agezeeko okunyiriza ebibye bye baamulagira okulya ng'amawoowoolo, era naye yeesibiranga oluwombo. Era ekijjulo kya Nabuzaana ekikulu, amawoowoolo bw'oba ofumbye emmere galina okubaako.
n'enva endiirwa. Yasosolebwa nnyo, teyalya ku birungi. Yasosolebwa nnyo, emmere ennungi teyafuna mukisa gugirya. Era ne gye buli eno emmere ye enkulu, lumonde, nsujju, nakati, nvandiirwa bwe bityo, bidoodo, mawoowoolo, ze nva ze enkulu. Ekyo kiri ku lubereberye. Awo sigaalo, ebiseera ebyo abantu abasinga obungi baalina amaanyi g'emisambwa ag'olubereberye, era abamu tebaaziikibwako, abamu baabula na bubuzi mu mirembe gy'abakibuuka Omumbaale, mu mirembe gy'abandawula, wakati we bamuyitira Ndawula ow'Essanja we yalwaniriranga ennyo Obwakabaka. Emirembe egyo gitafaanana kati, kuba obuyinza obwaweebwa omulembe ogwo olwaleero abantu tebabulina. Abantu balabika bulabisi ng'oli aliko Lubaale, ono aliko Ebbala, ono aliko kino, Tereza bino, nze Ssenkulu, nze Nankulu. Kyokka ku luli obuyinza abantu baabanga nabwo, ng'era omuntu asobola okusongamu n'afa. Obuyinza obwo bwakomaawo, ye Lubaale owookubiri, gwe mwaliro gwe tusamirira omuzaale. Hawusigaalo oyo yali yava Bunyolo. Hawusigaalo wakati omukazi mukannyinimu mu kulera engalo mu kugayaala. Hawusigaalo atuuka mu kisenge okubeera nti buli mulimu gwonna yagukola. Kyava lumu nannyinimu omukyala atambuddemu, nannyinimu omwami asooberera omukozi ono. Ekyo kyaliwo ku lubereberye lw'ekitundu ekyo, era olwaleero luno omwana akola obwawusigaalo tatera kusukka nnyinimu. Obwo butalabika. Abamu tebakikola lwa kwagala, abamu baawusigaala b'omulembe guno bakakibwa bukakibwa, abamu basoobererwa busoobererwa, abamu bekkiririza. Abamu bakola ekintu ekyo oluusi nga tebekkiririza, nga kyavudde mu muteekako maanyi, abamu ne babeera nga bakiguddemu bakikkiriza. Ekyo kiri mu butalabika. Singa ensi yali ezzeeyo ku buwangwa n'ennono, singa ebintu ebimu oluusi tebiriiwo. Era obwo bwe bubonero obukulaga mu famire nti famire eyo Nabuzaana agibanja. Omwana asobola okugenda oba n'ayagala mukasiisita we oba n'ayagala omusajja yenna gy'agenza okukola, ate era emirimu egyo era mu famire mulimu abaana abagitambuliramu, kakubeere ku byeyo gy'emiggo gy'emisambwa. Nabuzaana yasosolebwa nnyo, era wakati mu kukola ng'emirimu egyo nga yennyamidde ng'akutte ku ttama, entebe ye enkulu yatuulanga ku ssiga. Amasiga ge yafumbirangako gaabanga ga nkulukuku, era ye yasala amagezi okugenda mu ttale okusima enkulukuku ezo, anti nga talina kwafumbira. Era Hawusigaalo oyo olwaleero gwe tuyita Nabuzaana, Hawusigaalo oyo bw'aleeta amasiga ago 3 yaleeterako essiga eryokuna, okwo kwe yatuulanga. Hawusigaalo oyo olwaleero gwe tulaba nga ye Nabuzaana mu kitundutundu kino eky'omwaliro guno oguliwo olwaleero, era entebe ye enkulu nkulukuku. Hawusigaalo oyo bwe yagendanga ku ttale okusennya enku, ebirowoozo bye byonna n'ennaku ye yagisindiranga ku nkulukuku, kwe yasibiranga enku. Bwe yamalanga okusennya enkulukuku eyo kwe yatuulanga n'abirowoozaamu, okubonaabona nga n'emabega takyaddayo, anti ekyali kyamujja ewaka kwali kubonaabona, ne gy'alaze kubonaabona, naye ekirungi ng'ekyokulya kifunirako. Ebizibu bye byonna yabiroopanga ku nkulukuku, kwe yatuulanga n'akwata ku ttama n'aba n'ebirowoozo biyitirivu. Hawusigaalo olwaleero gwe tuyita Nabuzaana yanyiiga nnyo ku mulembe ogwo, era yafa munyiivu. Era Hawusigaalo n'akolima nnyo ng'akolimira ab'omu maka omwo. Era gye buli eno emisambwa egisinga obungi gye muzannyirako ng'omusambwa gukubanja, gyonna gitudde ku bikolimo, gitudde ku bunyiivu. Emisambwa egy'omulembe ogwo gye tusamirira olwaleero ku bika minyiivu, gyanyiga lubereberye, kyokka bw'ogisamira gijjawo obunyiivu obwo. Singa gyali tegyanyiga ku lubereberye, singa ensi tesamira. Wabula ensobi zaakolebwa lubereberye mu katundutundu omwaliro omuzaale nga gutandika okubula. Okitegedde, abantu abaaliwo omulembe ogwo baabanga beeyisa bubi. Ndawula eyaliwo ku mwaliro ogwokubiri
yabonaabona nnyo ng'alwanirira obwakabaka okubeerawo. Ndawula yafiira ku kkubo era teyayabizibwa lumbe. Abantu baamusosola nnyo, abantu baamuboola nnyo era yakoma mu masanja. Era bye bisanja bye mulaba bye muzimba ku zikasubi nga musamira ku bika. Kawumpuli ku mulembe gwe niye yali munyiivu, kubanga Kawumpuli yafa ku mwaliro gw'okubiri. Kawumpuli yafa kutuseeka engalo n'ebigere n'amatu. Omulembe gw'abagenge oluvannyuma lw'abantu obutamukkiriza n'okumuwakanya, Kawumpuli buli kye yakolanga kyawakanyizibwanga. Ne wajja olumbe olwaleeta obugenge ng'omuntu afa kutuseeko obugere, engalo oba omukono ne gukutukako. Era okwawula omulema atudde mu bwakadduwa nnema n'okwawula obulema bwa Kawumpuli. Obulema bwa Kawumpuli bw'oloota omulema nga wa bikuggu oba nga okugulu kwakutukira mu viivi nga wa kitundu, obwo bulema oba obulemu buyitibwa bugenge. Oyo aba mukama waffe Kawumpuli. Kyokka omulema ng'agongobadde naye ng'ebitundu bye byonna abirina, oyo yatambulira mu bwakadduwa nnema. Kibuuka Omumbaale omulembe gwe abantu baamuyigganya nnyo era yabalwanyisa nnyo oluvannyuma lw'omukyala we gwe yali awasizza okumulyamu olukwe. Okitegedde? Akati emisambo egisinga obungi lwaki tusamira? Ti emisambo gigenda okujja okubanja gyanyiiga lubereberye, kati kw'oteeka ate ab'ekika okujeema. Abaana n'osanga abaana mu famire ng'abaana batabufu, onabba oli akola ki? Bamweyana. Yanyiizibwa lubereberye ow'omwaliro ogw'okubiri era yattibwa buttibwa oluvannyuma lw'abantu okumwefuulira n'okumuwaayiriza n'okumusibako emisango n'amatu g'embuzi by'atamanyi, ekyali kirowoozebwa nti alabika akwana muka kabaka eyali mukulu we. Era yattibwa buttibwa mu busungu era yattibwa mu kkutiya. Kakati emisambo egisinga obungi tutudde ku bunyiivu bwa nsi, kye kitusamiza. Okusamira nsobi, okusamira tekwaliwo. Abantu oluberebere baalina amaanyi gaabwe era nga yeerootera ekintu. Genda waliwo ssente ezaaguddewo n'aziggyawo, amaanyi gaabangawo nga gakka ku bantu butereevu, abantu nga baloota ebintu ebitali bya bulimba nga bituufu. Kyaloose kyekyo, bw'agenda mu ttale nga bamuloosezaawo ekikolo ky'eddagala nga kyekyo. Era omulembe ogwo abantu bwe baatandikira okumanyira eddagala. Ne gye buli abantu be mulaba bamanyi eddagala, banoga eddagala bakola ki? Okumanya eddagala nti kino tusobola okwevumula. Nsobola okwevumula nga nzembye ekigere, nsobola okwevumula nga nnumbiddwa omusujja. Omulembe ogwo kwe kwava okunoga eddagala. Abantu baamanyisibwanga butereevu. Omuntu bwe yalwalanga n'aloota ekikolo ky'eddagala ng'agenda n'akinogawo n'enkozesa, eddagala liva ku mulembe ogwo. Ensobi wejjira ebintu byonna ne bitwekweka, byonna ne bibuzibwawo, obutalabika ne busalawo ne bugamba nti omuntu alimalanga kwegayirira bano abasobezeddwa. Omulembe gwonna gwava ku bantu ba bulijjo okuwakanya n'okulwanyisa abantu abaali balabikirako ebyewuunyo. Muddeyo mu bitabo bya Yesu. Mu bitabo bya Yesu, Yesu bwe yajja abantu tebaamumanya mu mawanga gaabwe. Soogera nti eno ewaffe, wabula mu mawanga Yesu mwava, abantu tebaamumanya. Ebya Yesu tebyalina kubeera byeno waffe, wabula ebyo byafaayo bituwa bwekyakuyiga. Ebya Yesu bituleetamu eno okugamba nti tukkiririza mu nzikiriza y'Abaminsani kwali kutuyiikiriza, naye kati njogerera mu nsi ziri. Naffe eno tulina abaffe abakkanga Yesu, kubanga eno bulamu abeeru gwe basinzanga Kristo. Okitegedde? Era Kristo bwe yali agenda yaleka mpompogoma era yagenda n'omubiri gwe, entaana yaleka eyasamye. Ye bulamu eno, ne bulamu bwe yayiggibwa abantu okutuuka okwagala okumutta, era bulamu teri yalaba ku mubiri gwe, yaleka mpompogoma ze nnyanga. Bulamu eno eri gwe basinzanga Kristo. Okitegedde? Era Kristo bwe yali agenda yabagamba nti mulina okwegayirira ennyo, mbalekedde mwoyo. Mwoyo kwe kusinzanga ekyo ky'otalaba ng'okisaba okusaasira n'okusonyiwa. Mbalekedde mwoyo, nze ŋŋenze. N'agenda n'omubiri gwe. Kitegeeza mwoyo oyo balina okusigala nga bamusaba, nga bamusinza
obutakoowa kwe kusaba kwolaba kati mu baminsani oba abasamize okubeera nga nti ne bw'okola lubaale n'omutuukawa era osigala okuba amavi, osigala osaba. Ne mu baddiini bwe kiri, abantu baasigala kusaba myoyo egitalabika, abantu baasigala kusaba butalabika. Ne mu maddiini bwe kiri, ne mu maddiini musaba myoyo, era amaddiini emyoyo gagiteekamu ekitiibwa wabula lwakuba nti gakisa abantu. Nga bw'onoolaba oli bw'anaafukamirira oba ewangobya naye nga yali muntu, ogwo mwoyo ekitali kikyamu, si kikyamu. Oba nga bw'olaba abasiraamu bwe bagenda ne beetooloola oba entaana ya Muhammadi okuteeka ekitiibwa mu mwoyo gwe kubanga yakola ebyafaayo, wabula si yaaba Katonda. Era nga ne mu buwangwa n'ennono bwe kiri nti ogenda ku malalo ga kitaawo oba ekijja kyewamwe n'okirima n'oteekamu emyoyo egyo ekitiibwa ne gisanyuka, naawe n'osobola okulongooka mu mbeera kubanga nagyo giba gikulwanirira, kuba omuntu tafa yenna, omuntu afa mubiri. Era bwe kityo era ogenda okusanga mu baminsani oba abajulizi ba Uganda bagendayo ne babateekamu ekitiibwa ng'abazira. Era abaminsani emyoyo bagiteekamu ekitiibwa wabula lwakuba nti ekintu ekyo tebakiraga nti abantu balina okiteekamu ekitiibwa. Singa bakiraga abantu bayinza okudduka mu madiini. Era ogenda okufukamira ku ddaalo lya ngobya si kikyamu kubanga ngobya yaliko obwamwoyo, ngobya yaliko amaanyi. Si kikyamu okufukamira ku ddaalo ly'omuntu. Kyekikutwala ewamwe mu kijja, ogenda olima ekijja, buli lw'okirima ne kitukula abantu bali baafa mibiri naye emyoyo weegiri. Era nabo babeera bakubeererawo mu kulwanirira nga bagamba nti tebaatusuula busuuzi, bamanyi gye tuli. Era kikitwala oba abasiraamu ne beetooloola entaana ya Muhammadi si kikyamu, wabula si ye Katonda. Ti Muhammad olw'okuba beetoolodde entaana ye nti ye Katonda, ti olw'okuba bafukamidde ku ntaana ya ngobya nti ye Katonda, ti olw'okuba bagenze ne beebulungulula oba abajulizi ba Uganda nti be bakatonda. Nedda, ekyo kintu baagaana bugaanyi kukitangaaza abantu, wabula kuba kuteeka kitiibwa mu oyo oba aliko bye yakola mu bulamu bwe. Naawe kitaawe yakuzaala oba mama yakuzaala oba ekijja kyewamwe kiriko bajjajjabo mwe wava, kuba kukiteeka mu kitiibwa ogenda okukirima eri gye bali mu bw'omwoyo kubanga emyoyo gisigalawo. Ze mbuyaga zitulaba gisanyuka ne giraba nga temwasuula misuule, kwe kuva ekiko okutereera. Era bakugamba nti mubeere nga mulima ekijja nga mukiteekamu ekitiibwa era nga mugiresera ne mukijjukira, waakiri ne mufumbawo ekijjulo okujjukira abagenzi abo. Okitegedde? Awo kwe kwava okugamba nti ekijjulo ky'emizimu. Naye tekitegeeza nti bw'obeera ofudde bakatonda. Amadiini bwe gaakitegeera nti muyinza okwekubira ku ekyo ne gabagamba Katonda tagattikibwako kintu kirala, naye nga nago obw'omwoyo nabo bennyini bajjukira emyoyo. Naffe ekijjulo kino nti kya mizimu mukitegese ewaka kyali kyakujjukiranga myoyo. Era nga buli mukuŋŋaana ne mumanyigana ne mulima ebijja ne mufumba ekijjulo ne muteekako obutiko obubaala ku lw'abalongo, ku lwaki ne mufumba ekijjulo ekyo, olwo obutalabika buba busanyuka. So tekitegeeza nti bwe mufudde Katonda. Kati ebintu ebyo byonna byabulamu bubuzi kutangaaza nsi. Abantu singa buli omu amanyi waagwa, era singa abantu bateeka ekitiibwa mu buwangwa bwabwe n'ennono, naye abantu baabuzaabuzibwa wakati mu kumanya ebintu bino. Naye nga naawe omuntu omugezi osobola okutuula wansi ne weefumiitiriza nti n'amadiini obw'omwoyo gabuteekamu ekitiibwa, nti ne Yesu bwe yali agenda yaleka akabonero ka mwoyo era n'asaba abantu okusigala nga beegayirira ku lw'omusango gwe bazzizza, kubanga abantu bennyini be baakwata Yesu ne bamukomerera nga tebagaanye okukkiriza nti ddala kituufu yaliko amaanyi. Kati ne gye buli eno olubereberye Walumbe oba Kabaka Bulamu yayigganyizibwa okuttibwa era teri yalaba ku mubiri gwe, yaleka nnyanga y'entaana nga simbikkeko. Olwaleero olw'ekyo omusango gwe twakola okumuyigga nga tetutegedde yaani, olwaleero omuntu ky'ova olaba ng'omuntu ayigganyizibwa. Bwali busungu, yagenda mu busungu, yanyiigira omwana n'omuzzukulu endyo zonna okutuuka olwaleero. Kabaka Ndawula abantu tebaamutegeera
yalwanirira nnyo obwakabaka ku mulembe gwe okuddawo obwakabaka bwa kitaawe kubanga Ndawulo Muberebere yakka kabaka, wabula abantu tebaamumanya era yafiira ku kkubo era nswera ze zaamubika. Oyo mu biseera bye mu maanyi ge yatuulamu n'agenda ng'anyiigidde ensi. Bwe gutyo ku muwala Hawusigaalo gwe tubadde tubannyonnyola mu kikomero omwo, omuwala Hawusigaalo ekikomero yakibangamu ng'ali mu kkomera olw'okuba gye yava baali banaku. Oluusi avuddeyo bakadde be bafudde, bano tebaamubalaamu nsa, ne bwe battanga ensolo baamuwangamu mawoowoolo, tebaamuwanga ku nva nnungi. Bw'atyo n'asalawo okweyiyiza ng'akava ke k'alina okulya yalyanga ttimpa, sunsa, jobyo, doodo, nakati, ebintu bwe bityo, ng'enva ennungi bw'azifumba aziwunyirizaako olusu alina zitwalira bakama be. Okulabirira abaana ng'omwana takwata ku lweyo wadde ewaka wadde omukwatirako akalimo konna naye ng'atalina okukakasa nga banaabye bambadde engoye zaabwe zitukula, okwoza essowaani, okuyoola by'okkola ki ebintu eby'enjawulo. Y'alina okwegendera mu nku n'asenya enku n'asomba emmere gy'agirima n'agireeta, ate nga bw'aleeta emmere talya ku mmere ennungi, alya mmere enkalu, lumonde, nsujju bwe bityo nga bye bamulekeraawo ye by'alina okulya. Emmere ennungi agiwa bakama be. Hawusigaalo yabonaabona nnyo omuli mukama we omusajja okujja n'amusooberamu n'amwagala ate nga kirina kuba kyakyama nga kya kimugunyu. Awo Nabuzaana waafunira erinnya erya muka kabaka ow'ekyama. Hawusigaalo okuva mu bulamu bw'ensi yanyiiga nnyo, n'anyiigira nnyo famire eyo, n'anyiiga nnyo era endyo zonna okutuuka olwaleero obunyiivu bubeeramu era obusangamu. Buli wantu w'osanga omusamwa nga gubaluma bunyiivu bwava ku lubereberye, era okusamira kwonna kwe tukola nti tusamirira kuggyawo nsobi. Okusamira nsobi, okusamira tekwaliwo, wabula abantu ffe twaleeta okusamira. Okusamira kujja kutya? Okusamira nti olubereberye bwe lumala okunyiiga ne luzzaayo obuyinza bwalwo, lwatwekweka ne tutuddiza obw'omwoyo, emyoyo ne gitandika otukubira mu butalabika. So nga luli abantu obuntu twabalabangako naye tetwabakkiriza. Ddirayo ddala ku katundu ka Yesu Muhammadi, okitegere mu bitabo bye boogerako mu mawanga g'abeeru. Okusamira si kwa wano kukwa mu Uganda. Okusamira ne mawanga gonna basamira, kababeere ba China, kababeere ba Yindi, era kati nabo basamirira mu bwa myoyo. Olubereberye abantu baalinga balabikako, abaabangako obuyinza, naye olw'okuba nti abantu bawakanye twabawakanyanga. N'olwaleero emisambwa gyonna gy'olaba tusamira, olubereberye gyaliwo nga gyambala nga bantu, naye abantu nga tebakkiriza nti ago maanyi, oyo mutume, oyo aliko kino. Abantu abo bonna tebaafunamu kalungi, tebaafunamu kweyagala mu bantu, abantu tebaabaagala. Abantu abo bakkiririzangamu baabanga ba lubatu, baafa n'ennyiike, baakola ebirungi bingi mu bantu, abantu tebaabimanya ne bifa ttogge. Olwaleero ze ensobi ze tugolola, buli famire kyekyo ky'olya nti lubaale atuluma, naye lubaale akuluma ne bw'omunoonya tosobola mulabako liiso ku liiso, okuggyako emisambu egyo okweyolekera mu birooto n'okweyolekera mu ngeri ez'enjawulo, oba ng'otambula mu kkubo okitegedde era nga gikuluma ewatali kubuulira nsonga, wabula ng'olina kutambula butambuzi ne bakugamba nti Ndawula yanyiigira kino. Era obunyiivu bwabwe bwonna baabuzza ku ffe otufumisa amafumu, kubanga naffe twabattisa mafumu. Era bwe bakugamba nti ekintu kinfumita emabega, oba mu lubuto oba mu mugongo, bagateekawo effumu lya Ndawula lyakufumisa, kubanga nammwe mwabassa mafumu, mwabafumisa mafumu. Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Hawusigaalo mu bufunze olwaleero ye Nabuzaana. Ekibonerezo ekiri mu famirizi z'abantu be baana okuvaayo nga bagenda bakola mu biyumba, nga bakola obwawusigaalo mu bitundu eby'enjawulo, mu maka ag'enjawulo. Kakati Hawusigaalo bw'atyo bw'ajja. Ebintu ebisinga obungi bye mulaba bituuka mu bantu, bibonerezo biki, baana kusiba betingi, baana kubeera bayaaya, baana miyaayu biki, baana kubeera ku nguudo, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe kityo. Bamweyana bwe yalinga attibwa yawalulirwa ku nguudo, ensi yonna yeerolere, kubanga yali ateeberezeddwa tyakwana muka mukulu we kabaka. Abaana okubalaba ku nguudo nga bato, abo bonna abaddukira ku nguudo be balongo ba Bamweyana. Bamweyana bw'abazzeeyo mu kitundu eky'obuto, famire
famire azaabuluzaamu n'abaana ne batuuka okudda ku nguudo. Lwaki? Nti mmwe bantu mmwe mwakola ekyo. Abaana bonna boolaba obuwalagi, buveera, njaga, mayirungi, biki, ekyo gyonna miggo gy'abamweyana, kubanga teriiyo muntu mulamu yatondebwa ng'alina okukozesa ebintu ebyo mu ngeri etali ya kigero oba mu ngeri y'ekyeyonoonero. Amaanyi gonna ge mulaba bantu kubba, oli ne bwe bamubuulirira, oli ne bw'afuna miliyoni 2 ng'omuze gw'okubba mweguli era enkyabba, era omubbi ne bw'afuna ssente tamala bubbi era tabonerera. Ne bwe bamusiba ne bwe bamukuba basobola omwokya olwalira ebipiira n'asukka n'awona naye tasobola kwebuulirira nti kanve ku bubbi, era afundikira bamusse bussi era ng'omulimu gwafiiriddemu gwa bubbi. Lwaki? Nti kiri ekimutuma takiraba. Yandibadde abonerera naye mu famire ye baganya okutereeza ekyo. Kakati embeera zonna amaanyi ganyiiga lubereberye. Okusamira nsobi, okusamira nsobi, okusamira tekwaliwo, tetwandisamidde, twalina ekisa era buli muntu yali atondeddwa ng'alina ekisa n'ebyo by'alina okufuna ebitali byakumala kuteekerera oba kuzimba masabo oba kukola ki, wabula abantu baalinanga okubeerawo nga tebazze mu bintu byakwekonga, wabula oluvannyuma lw'abantu okusobya olwaleero kwe kusamira kwe mulaba. Okusamira kwe mulaba tujjawo nsobi ezaakolebwa bajjajjaffe. Kyokka ensobi ezaakolebwa bajjajjaffe waliwo bajjajjaffe ab'olubereberye kati ne bajja nga balanda paka ku bajjajjaffe olwaleero be tulinawo noga nti jjajjaffe azaala tata teyasamira. Bajjajjaffe bwe tuba twogera bajjajjaffe ensobi ezaakolwa bajjajjaffe, jjajjawo azaala kitaawo kituufu ensobi mwali kubanga talina kye yakola, ne jjajjawo tebalina kye baakola naye ate balina ababakulira. Bajjajjaffe mwe twava be bakkanaaluzaala, ensobi ezaakolwa bajjajjaffe. Kati ensobi eyo nedda ku omwaliro paka w'olabira jjajjawo azaala kitaawo. Noga jjajja nga azaala taata ye yagaana okukola ebintu bino, kumbe naye yagenda okufa nga naye abanjibwa ensobi ezaakolebwa bajjajjaabe, naye yakoolanga ensobi ezaakolwanga bajjajjaffe. Ne jjajjaawo azaala jjajjaawo oyo naye yalaajananga ensobi ezaakolebwa bajjajjaffe. Kati ensobi ezaakolebwa bajjajjaffe ze zijja zeeyozaamu paka mu jjajjaawo azaala kitaawo. Okitegedde? Okusamira kusobolola nsobi, okusamira kujjawo busungu, okusamira kwe kuddira okuŋŋaanya ekintu kiri ekyanyiigira olulyo lwaffe ne tukiteeka awamu ne kisanyuka ne kitandika ng'okutusabanga bye kyagala. Kyoba kati munfumbire ekijjulo oba kati mukole bwe muti, bwe mukisanyusa ne musanyusa emyoyo egyo, olwaleero kwe kusanga famire nga ntereevu nga zaatereera. Aliba tatereezezza myoyo egyo talifuna mirembe mu nsi, era abazadde basanga ng'oluusi endwadde zimuluma bukulu, abaana be boonoonese. Yali omugagga abaana nga bavuga bigaali ku byalo. Muddeyo kabonero ka Yesu bwe yali nga abayigirizwa be abasiibula, yabagamba mbalekedde mwoyo. Era gye buli eno eddiini egamba nti omuntu talina kukoma kusaba, talina kukoma kwegayirira, talina kukoma kusinza, okusaba, okwegayirira. Okwegayirira ku ki? Okwegayirira ze nsobi ezaakolebwa bajjajjaffe. Ono jjajjaawo azaala kitaawo wadde teyasamira, era naye bwe yali afukamira yakoolanga ensobi ezaakolebwa bajjajjaffe. Bajjajjaffe gwe mulembe guli, ensi yakolimirwa, yanyiigirwa. Nkuzizaayo ne ku mulembe gwa hawusigaalo. Era omukyalo olwaleero atambuza omwaliro gwa Nabuzaana abonaabona nnyo, era kaseera kakulu nnyo kubanga Nabuzaana munyiivu. Era omuntu atambuza emyaliro gy'aba Nabuzaana mu nsozi oba mu mbiri abonaabona nnyo n'omwaliro ogwo, era omuntu tasobola gutuulamu n'alera ngalo, era bw'alera engalo aba tagutuukirizza kubanga Nabuzaana ne bw'abeera mu lusozi oba mu mbiri alina okukakasa nga buli kimu akituukiriza mu omusambu ogwo okusobola okugulayirira n'oguyitaba. Enkulukuku ngibannyonnyodde. Nabuzaana kwe yasindiranga ebizibu mu ttale ng'agenza okusennya enku, era kwe yatuulanga, era bw'amala ogyegomba yagikolamu amasiga. Yaleeta amasiga 4, amasiga 3 gaali gakufumbirako, essiga erimu lyabanga lyakutuulako. Era ku ssiga okwo kwe yakaabiranga ennaku ye, n'agamba siina ayamba
kubanga buli kimu kyonna n'olwaleero teyalyanga na bannyinimu, emmere baagimukasukiranga nkoto, ebirungi byonna yabifumbanga ng'abiwa bo, ne bwe yabanga nsolo nga baagisse bo nga bamuwaamu ennyama esinga okuba enzibu, biwoowolo bye yalyanga. Okitegedde? Kale n'okuva ku mirembe egyo abantu babi, okuviira ddala ku mirembe gyonna egy'abatume ne mu nsi z'Abawarabu, abantu babi, abantu beesiga kitono, abantu babi n'olwaleero era mu bw'emisambu abaga nti abalya mmere bazibu, balya mmere tebeesigika. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.